Bannayuganda bannange, nze Kyagulanyi Ssentamu Robert abasinga bwe mmanyi nga Bobi Wine. Era ng'olwaleero lwa mukaaga ennaku z'omwezi 17 mwezi gwa January omwaka 2026. Mbadde mu house arrest nze ne mukyala wange okuva ng'ennaku z'omwezi 15 lwe twalonda, naye ng'olunaku lwakyo ekiro twalumbiddwa abasirikale nga bali wamu n'abantu bangi abatategerekeka kubanga tebabadde mu byamaje, babadde mu ngoye za bulijjo, era ne bafuna amadaala ne balinnya ku kikomera kyaffe ne basalako amasannyalaze ne basalako ne kamera zaffe zonna. Ebyo nga bigenda maaso bande bayambibwako ennyonyi ey'ekika kya namunkanga helicopter ng'erina ekitaala kyekibamulisiza byonna bye bakola. Mu bulumbaganyi obwo nasobodde okweyisa obukodyo ne neemulula ne ntoloka mu maka gange, naye era nga kimanyi nti ne kati bali mu kunnoonya, naye ne bw'aba bankutte oba ne bakola kyonna kye baagala, njagala okwogera bino ebigambo eri mmwe bannayuganda bannange. Okusookera ddala, tugaana tuwakanya byonna mwami byabakama n'akakiiko ke ak'ebyokulonda bye bali mu kulangirira kubanga bifu, biri fake, tebirina ngeri gye bikwataganamu na byabaddeemu polling station byalondeddwa, tebirina ngeri gye bifaanaganamu na biri ku declaration forms ze twajje mu bitundu ebisinga okwetooloola eggwanga. Bye basoma bifu, tebalina bwe babijja, bagezaako okubba akalulu k'Abannayuganda oluvannyuma lw'okuggyako internet, oluvannyuma lw'okukwata ne bawamba ba agenti baffe abasinga obungi, n'oluvannyuma lw'okupakira obululu ogezaako okubba naye ne bigaana ne basalawo kati bakyusize ddala results bo basome ebyabwe. Twagala okubiwakanya n'okubyesambajja era n'okukunga Bannayuganda bonna babigaane kubanga si bituufu. Njagala n'okusitula eddoboozi eri bannamawulire abo abatadde essiira n'ogezaako okubuzaabuza obwongo bw'Abannayuganda babateeke erubowa omwami byabakama byali mu kusoma, naye nga ensi eri ku muliro, okwekalakaasa kujjudde eggwanga lyonna, era bannansi bangi bakubiddwa amasasi, abapoliisi n'abamagye, okugeza ku lunaku lw'okulonda kwennyini ewa Honorable Mwanga Kivumbi, abapoliisi bakuba abantu 10 amasasi ne babatta mu nnyumba ya Honorable Mwanga Kivumbi. E Mukono basse abantu 4, e Bwaise basse abantu 4, e Makindye basse abantu 3. Tukyalinze okumanya abantu bameka abatuufu abatiddwa oba abatuusiddwako ebisago e Kayunga ne Luweero. Bino byonna babisirikiridde kubanga internet teriiko. Twagala okukunga Bannayuganda mwenna okuwakanya n'okusambajja bino byonna byabakama byagamba kubanga si kye mwaloze, si ge mazima agavudde gye balondera. Twagala n'okubasaba okusigala nga mubiwakanya, muzimire ku magulu gammwe paka nga bakoze ekituufu. Tubanja okuzzaako internet, tubanja okumakinga sure nti DR forms entuufu ne district sheets entuufu zibeere uploaded oba baziteeke ku mutimbagano, Bannayuganda bonna balabe ekituufu, bagoberere akalulu nga bwe katambudde, so si bino eby'okubusaabusa. Tukyali bagumu, tubiwakanya era tubanja obuwanguzi bwaffe ku lwa Katonda n'ensi yaffe.